wewa omulabi waffe atugobera Kanoni Media Uganda, YouTube, TikTok, kosa ne Facebook. Kansubire nti oli bulungi. Tumaliriza okubanga tusimba ekirime eky'emmwanyi nga bw'otunuulira vidiyo yasoose nga twatandise tusimba n'enkulaga, then kati wano tuyimiridde okutuuka waggulu eri gy'olengera. Awo we watyo wewenkanya. Nolwekyo bwe tumala okusimba emmwanyi gwaffe nga bwe tusimbye wano bw'olengera, ogulaba bulungi, tukola kye tuyita okuwemberera. Kino kiyambako emmwanyi guno omusana obutagukubamu direct. Nolwekyo ampuliriza omulungi naawe atulaba ku YouTube channel Kanoni Media Uganda, mu kanyomero kaffe tulime ne munnagomba, olabye bulungi emmwanyi ogwo gwe tusimbye. Tusimbye ekika ekiyitibwa ekiyitibwa Arabica mu nkola eya elite. Elite twakinyonyolako gye buvuddeko ne tugamba nti y'emmwanyi eyeemezezza okuva mu mpeke. Oyinza okusimba Arabica oba Corona naye nga yeemezezza kuva mu mpeke. Nolwekyo ate gye bayita cutting, yo gye bayunze ne bagisala ne bayungako ekika ekirala gye bayita cutting. Nolwekyo kati ze mulaba wansi enkulu ziza Corona. Corona naye twagattamuko ne Arabica. Nolwekyo kati zino ze twongeddeko kika kya Arabica naye nga nkola gye bayita eya elite. Ndowooza ampuliriza maze okwawula bulungi ekigambo kye bayita elite kossa ne cutting nga bwe tuzze tukinyonnyola nti elite y'emmwanyi emezezza okuva mu mpeke oba gye bamezesezza okuva mu mpeke, ate ne tubeera nga tugisimbye nga bw'olaba bwe tusimbye wano. Appuliriza omulungi. Bwe tweyongerayo wano, kyekimu kye tukoze kye tuyita okuwemberera omumwanyi gwaffe omusana obutagwakaako direct nga bw'olengera awo. Enjuba buli weeyaka direct ku mmwanyi guno nga tegunnaloka kibeera kigukosa. Olwekyo bw'omala okusimba okola kye bayita okuwemberera omumwanyi osobola okubeera ng'otambulira ddala bulungi. Tuzisimbye ennaku z'omwezi 15, twatandise 14 ne tumaliriza nga 15. Omwezi guno gwe tulimu ogw'e10, kitegeeza mu bbanga lya myaka 2 emmwanyi ebeera ekula. Myaka 2, myaka 2 kitundu, kisinziira ku ndabirira wa kikyotaddemu kikyolabiridde. Nolwekyo yembeera bwetyo. Tujja kubeera nga tukutuusaako emmwanyi zino step ku step. Kuba kati awo tusimbula okuva e Gomba tukomewo e Kampala, tujja yisaayo ebbanga lya myezi nga 3 oba 2 tukomewo tuteekeko ekigimusa kyaffe. Ekigimusa kye tutandise nakyo kyekya NPK. NPK gwe tutaddeko mu kusooka nga tusimba, nga tujja kudda ate tuteekeko ekigimusa ekya nutrient plus organic fertilizer, nakyo kyongera okubeera nga kiboostinga okusobola okubeera nga ate emmwanyi yaffe ekula bulungi. Kkiriza ogwerekereze, tujja kubeera nga tukutuukako yonna gy'oli. Kati nange maze okubeera nga ate nyinyuka. Wabula kemaliriza nako, kyenjagala okubeera nga maliriza nakyo kwe kubakubiriza okubeera nga tetutemaatema mu ttaka, obutatemaatema mu ttaka. Ekyo kijja nga bakadde bamaze okubeera nga bavaawo. Bwe bavaawo ne mutemaatemamu ettaka. Bw'otemaatemamu ettaka kitegeeza buli omu agabanyeeko akake. Bw'agaba n'akake yeeyisa omugezi gwe guyinza okuyita omusiru ng'atunda. Bw'atunda agenda kuguzaawo omuntu yenna gw'abeera aguzizaawo. Omuntu oyo gw'aguzizaawo beera temumanyi mpisa ze, azze buzi, abeeyunzeemu. Kwegamba nti nammwe bye mukola bibeera tibitambula. Lwaki? Bwe muba mwaddeyo enneeyika 5 ne muzaawulamu, buli omu n'atwalako ky'atutte n'atunda.
wakabeera wafunze. N'olwekyo mbakubiriza okubeera nga tukolera awamu. Bwe mba mulina ettaka katugeze eka 5 musobola okugamba tukolere wamu, muteekako kye mutaddeko ne musobola okubeera nga ate ensonga etambulira ddala bulungi. Oyinza okugamba nti sizoni eno gundi yagenda okulimirako, oba twegatte noono tulime sizoni eno ate sizoni eddako ono babeere nga balima. Bwe munakola ekyo, famire zijja kubeera nga zisigala zikula nga zitambula zigenda mu maaso mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Twewale okutula mu ttaka, ekyo kijja okusobola okubeera nga kiyamba ensi yaffe Uganda okusobola okubeera nga tutambula tugenda mu maaso. Enkola ey'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi, gavumenti yategeeza n'egamba nti egendereddwamu okubeera nga balondoola butya endabirira yaayo weeri, tetukosezza butonde bwa nsi. Ekyo nsonga nkulu nti oyinza okusaawo ekibira n'ogamba nti ate kati kusimba mmwanyi ekitaba kirungi n'akatono. N'olwekyo n'obutonde bw'ensi tubukuume, tubwagale, kuba kati muwulira enkyukakyuka mu mbeera y'obudde eriwo. Omwezi ogw'omwenda guweddeko ng'ebitundu eby'eggwanga ebisinga tebifunye nkuba, era nga n'ogw'ekkumi tugutuuse mu makkati, ebitundu ebimu tebinafuna nkuba ennyikiza. N'olwekyo twongere okubeera nga tukuuma obutonde bw'ensi, tubwagale. Ogaziyaako ku bwongo omanye nti obutonde bw'ensi obusukka ku ekyo ky'omanyi, kubanga bingi ebitonde bye tulina naye nga tuteekeddwa okubeera nga tubikuuma. Beera mu nsi ogyeyagaliremu nga n'ebitonde ebirala bwe byeyagalira mu nsi oba mu buwangaliro bwayo. N'olwekyo tukuume obutonde bw'ensi. Mukadde kano ak'enkuba ng'etonnya, wandisaanidde okubeera ng'osimba emiti egy'ebibala n'ebintu ebifaanaganako bwetyo okusobola okubeera nga tutaakiriza ensi yaffe. Tukendeeze okubeera nga tukozesa kemiko ayitiridde mu ttaka, kubanga nakyo kiritta. Abantu basinga bagamba ettaka lifudde oba likaddiye. Ekyo nakigamba dda nti tetugenda kubeera nga tufuna ettaka eppya olisange nti egindi wali ettaka eryazze eppya. Nedda, bajjajja b'abajjajjaabo kwe baagalamizibwa kw'ogenda okukolera emirimu gyo osobole okubeera nga ate mwana wattu nawe weeyimirizaawo. Sooka okebera ettaka lyo lyetaaga ki ky'oba oyongeramu, twewale okubeera nga tulyonoona. Muzzukulu wa Mutasingwa omuzirambwa Mulindwa Burhan ku mukutu gwaffe ogwa Kanoni Media Uganda. Tubeerako ne pulogulaamu ez'enjawulo, tubeerako amawulire ageesigika, ojja kubeera ng'ogalaba mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Mbeerako ne munange Joseph Kaso Kampanga mu katabo kaffe akayitibwa nketta bakayita zinunula omunaku, ke katambula buli lwa Sande kabaako. Beera ng'otugoberera ate nammwe abanyumirwa ebyafaayo, mbeerako mu byafaayo mu kanyumiro kaffe Manyanyaffe Buganda, ate kali tukayita Oluganda Makula, mwe tunyumirwa obutabo obw'enjawulo. Ayagala okubeera nga tukukyalirako mu pulogulaamu zino ez'ebyobulimi, mu bizinesi ez'enjawulo. Ayagala okubeera nga tukukyalirako, osobola okubeera ng'oyita ku ssimu yaffe eya 0705 699 799. Ojja kubeera ng'oyogera ne Director wa Kanoni Media Uganda butereevu, ate ne ku WhatsApp tubeerako bulungi nnyo ssaawa 4 ku ssimu yaffe eyo gye tukuwadde. N'olwekyo oyongera okubeera ng'otugoberera kwe tuli ku YouTube Kanoni Media Uganda, subscribe, ate genda ne ku mukutu ogwa Facebook nagwo likinga page yaffe ya Kanoni Media Uganda, ate kossa n'omukutu ogwa TikTok. Tujja kubeera nga tutambulira ddala bulungi. Kanoni Media tuli mu kitundu eky'Egomba obudde buno, era nga y'ensibuko y'erinnya eryo Kanoni. Kanoni ye tawuni enkulu ey'essaza Gomba oba disitulikiti y'e Gomba, kwe kwava ensibuko y'erinnya eryo. Twagala okubeera nga ate tulikozesa bulungi nnyo nga tujjukira tawuni yaffe ey'e Gomba eyitibwa Kanoni. N'olwekyo weyongera okubeera ng'otugoberera yonna gyetambulira mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo, tujja kutuukako okusobola okubeera nga tusomesa abantu ebintu eby'enjawulo. Nawe alina bizinesi yo ng'oyagala okubeera nga tugikulangira, leeta bizinesi tubeere nga tugikulangira ng'oyita ku 0705 699 799. Ewasoba mu kifaananyi, ewasoba mu ddoboozi, byonna tujja kubeera nga tutereeza, tubeetondera akayitamu nobeera ng'otulira nobeera nga totukula ekifaananyi nobeera nga kikyankalanyemu. Tujja tutereeza bulungi munnaaye, entandikwa teba nnyangu, naye tugume tunuulira ekyo ky'ojjamu
ebisobye beera nga otusonyiwa era okuwabula ku kyonna ky'oba olabye nga tekiteredde ojja yita ku mukutu ogwa WhatsApp ku 0705 699 olwaleero ngikoledde ku kaalo Najjooki akasangibwa mu disitulikiti y'e Gomba tawuni kansa y'e Kanoni wano Kanoni Media Uganda muzzukulu wa Mutasinga omuzirambwa mulindwa Buruhani Munaggomba na Vene waffe Gomba Kaalo Amatendo Najjooki nenzija okuba nga mbaweereza ate okwetooloola ensi yonna mubeere bulungi ate tusisinkane mu program omulimi n'omulunzi ku mukutu ogwa Mama FM 101.7 era eyo bweba ekusumbuwa osobola ogenda ku www.radiocomnetu.org/Mama FM ojja kubeera ng'ogobera programu zaffe zonna ez'ebyobulimi mu program omulimi n'omulunzi mubeere bulungi mweraba